Omumyuka wa Pokino Dick Mugwanga asinzidde ku mukolo gw'okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo ku ssettendekero wa Muteesa One Royal University ekirumba mu kibuga Masaka n'asaba abazadde okulambika abaana baabwe mu mpisa ez'obuntubulamu obuwangwa n'ennono ko n'okutendekebwa obulungi nga bayita mu Nkobazambogo basobole okufuna abakulembeze ab'omuzinzi mu biseera eby'omu maaso. Nkobazambogo Kabaka Kabusabasajja Kabaka yasiima n'akwasa abavubuka bano obuvunaanyizibwa okugenda mu masomero yonna babuuliseeyo enjiri ekwatagana n'Enkobazambogo nga bwe tubiwulidde. Ssentebe ng'abinnyonnyola, Mutaasa ng'abinnyonnyola, mukulu ono abinnyonnyodde bulungi mukulu w'Essuubi Secondary School n'abalala. N'ono yaliko Guild President ate nga wa Nkobazambogo. Ye ssentebe wa Nkobazambogo mu Uganda Ssemujju Moses Mwanje akubirizza abavubuka okufaayo okumanya obuvo bwabwe n'okunywerera ku Bwakabaka kibayambeko okumanya emirandira gye basibuka. Omuntu atambulira mu nnonoze yentanira okumanya kubanga tolina ngeri gy'ogenda alambika banno ku kintu ky'otomanyi. Omuntu atambulira mu nnonoze tayinza kwerabira bw'omu bwe na buddo bwe. Martin Kakoza ngono ye ssentebe wa University eya Muteesa awummudde ayogedde ku bituukiddwako omuli okulambika abavubuka n'okunnyikiza emiramwa gy'ekibiina mu bamusaayi ba Buganda. Twatalaga amasomero gonna agali mu Nkobazambogo agali mu ssaza ly'e Buddu ne tugenda e Kooti ne tugenda e Ssese nga twagala okulambika abavubuka. Nkobazambogo etambula etya? Ssentebe omujja kalungi Mike Davis olumaze okukuba ebirayiro n'olukiiko lwe ne yeeyama okukola ebintu ebibwesa Obwakabaka ekitiibwa. Okutumbula Nkobazambogo ku University. Njagala yeeyongere ebeere y'amaanyi nga bw'emiyisa ali wano ku ssettendekero ali mu Nkobazambogo. Ekyokubiri tugenda kutambuza kampusi ez'enjawulo mu masomero. Omukolo guno okusooka gutandise n'ekitambiro ky'emmisa ekikulembeddwa mu Reverend Father Michael Kamulegeya wona akubiriza bannankobazambogo okukozesa akaseera kano ak'ekisiibo okweyisa obulungi naddala nga bayamba bannaabwe abeetaaga okubeerwa kibasobozesa okweyoolera ku mpeera z'Omukama. Budde bwakwekuba mu ttooki Abaganda bagamba nti gwakanga misana era ne bagamba nti omulungi tabulamu kamogo nti naffe weewaawo tuyinza okuba nga tuli balungi naye siffe abayitiridde siffe tutuukiridde. Awo nno Eklezia n'atterawo akadde kano nga twetegedde ekigambo ekikulu eky'ekyambagiro kya Paasika.